akulira ekisinde ki Democratic Alliance Masasi Mpuuga ne banne basinkanya akakiiko k'ebyokulonda mu kafuba akatakkiriziddwamu bannamawulire akakulungudde essaawa ezisobye mu 2. Mpuuga atubuulidde ensonga ze banjulidde akakiiko kano. Tubadde tubuuza bwe batuuse okulaba nti konstituensi zisalibwa okusinziira ku bungi bw'abantu nga bwe kirina okukolebwa wansi w'amateeka. Ekyokubiri, okwebuuza engeri gye beeteeseteeseemu okubanga batwalira abantu register ng'efaanagana kubanga bakozesa register 2. Emu bya mu kompyuta, endala eri ku mpapula. Ensonga ey'okusatu ebadde ku byakwerinda by'abeesimbyewo, engeri gye bibadde bikwatibwamu nga mwalaba akalulu akaggwa, abapoliisi nga balagaana n'amagye mu kukuuma bakandidate. Ono akakasizza ng'ensonga ezimu ezikooneddwako n'abakakiiko bennyini bazikkiriza. Nga meeting etubaddemu nabo tebadde yakusalawo kyakukola, naye okubabuulira ebyo tulowooza nti birumira, ne batulaga nti nabo ebimu babiraba nti birumira n'ebyetaaga okwongera okwebuuza okulaba nti tebiddibwamu. Okukkiriza bannayuganda abali ebweru wa Uganda okulonda, akakiiko kagamba kalinda tteeka ly'ebyokulonda likolebwemu ennongoosereza. Ensonga tugiba tunuzizaamu era ne tubeebaza nti tebaajulira mu musango ogwo ogwali mu kooti. Ne bagamba nti bo nga Electoral Commission beetegefu n'ekyokukola bakimanyi ne balinze etteeka. Kwati waliwo tteeka libakkiriza kukola ekyo. Mpuuga asambazze ku biyinza okubungeesebwa nga bw'asisinkanya akakiiko kano ku nsonga z'okuwandiika ekibiina ky'ebyobufuzi. DA tegenda kufuuka kibiina. Njagala nzire embuzi kinayogera nti DA pressure group egatta abantu abava mu bibiina ebyenjawulo ne platforms ez'enjawulo. Naye abantu sekinnoomu abali mu DA balina ebibiina byabwe bye twagala bibeere nga biri wansi wa enkola eno. Yayogerera akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguzi akakasizza nga bwe bali abeeteefuteefu okusisinkana buli muntu mu kaweefube w'okulaba ng'akalulu kategekebwa mu mazima n'obwenkanya. Ng'ekigendererwa kiri kimu nti ffenna tukwatire wamu kubanga okufuna akalulu akeerufu ak'emirembe nga tekaliimu kavuyo buvunaanyizibwa bwa buli omu alina kyalina okukola okulaba nti tutuukiriza ekyo ffenna kye twagala. Ono naye akakasa nti ennongoosereza mu by'okulonda wadde nga zeetaagibwa wabula si mulimu gwabwe. Palamenti yeetuwa amateeka, akakiiko byonna kalina responsibility emu bw'eki okutuukiriza agwa amateeka agaba gayisiddwa. Mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda kagamba essira kalitadde mu kutereeza nkalala za byakulonda ko n'okuwandiisa abalonzi abapya okugenda okutandika ennaku z'omwezi 2 omwezi guno okutuuka nga 10 omwezi ogwokubiri. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.